Abaseveniside mukono bayawudde era ne batuuza abakulembeze baabwe omuli abadinkoni n'abakadde abagenda okubakulembera mu mwaka omupya mu buweereza bw'ekkanisa n'okulaba nga basitula embeera zaabwe eza bulijjo. Basaako emikono kubeera baweereza abadinkoni mu kkanisa y'eno eyasebeniside Adventist. Tusaba Ssebo n'ekisajjo n'abavubuka bano ow'omukisa mirimu gyabwe. Ng'akola omukolo guno ogubadde ku kkanisa y'e Mukono, alisengawo Yeremiya nga muwandiisi ku lukiiko olutwala obulabirizi bwa Central Uganda Conference akalaatidde abatuuziddwa okubuulira enjiri, okuyigiriza abantu okukola ennyo n'okwetegekera obwakabaka obw'omu ggulu. Naye okuyigirizza ebyo ebyekuliza ekimanyi era bakubiriza mulimu ekisajja okwagala ku biyonge okubaluganya wa Yesu Kristo Mukama waffe. Ye omusumba eyawumula Samuel Nsubuga alabudde abavubuka okwewala okutwalibwa ensi naddala abo abatannawasa wabula bayite mu mitendera okubeera ekyokulabirako eri abo be bakulembera n'okuweesa Katonda ekitiibwa. Ate ekiseera nga kituuse bakuseeko emikono ng'omukadde w'ekkanisa. So nga ate ekiseera kituuse owase bulungi oweese ekkanisa ekitiibwa. Omusumba Nsubuga era asabye abaweereza bano okuba abayiiya era bafuubanire okutoola bannaabwe mu maaso. Ate buli muweereza abeere nga ali creative nga basobola okulooleza ekitongole kye okulaba nti kikola bulungi. Robert Wabwire asabye abaweereza okuba abakoze ennyo nga guno gwe musingi gw'ekkanisa ennywevu n'eggwanga erikulaakulana. Ekisookera ddala kubeera bwesigwa. Ekyokubiri kukola nnyo. Ku lw'abakadde abatuuziddwa, Didas Tulyatemba akakasizza nga bwe bategese okubuulira enjiri okulaba nga bazza bangi eri Katonda. Ebyo nga biri bityo Father Lawrence Kabanda akubiriza abakristo okukolagana n'okukwatizaako bannaabwe ng'ekkubo ery'okuyitamu okubunyisa ekigambo kya Kristo. Bino abyogedde bw'abadde ayimba mmisa ku Kereziya e Lubaga ng'akubiriza abakristo okukuuma ekitiibwa ky'abaana n'eddembe lyabwe nga babakuliza mu ddiini. Oluvannyuma abatiza abaana 17 nga bano basigiddwa omuzigo n'amazzi ag'omukisa ng'akabonero akalaga nti bayingiziddwa mu kisibo kya Kristo. Bo bazadde b'abaana ababatiziddwa balaze essanyu olw'abaana baabwe okutuuka ku kkula lino. Tuli basanyufu nnyo olaba nti mutabani waffe bamubatiza leero. David Musi ne Abdul Kasozi be bakusakidde guliino. Bukedde TV.